Rema teyali baddegwe nogana okuziika mukwano gw'omufanfe wakiri n'omuntu omu akolayo ka posti nga babadde tebamanyi basobodde okuba nti bakola posti naye ate kikonyisa okuba nti mukwano gwo eyakuyamba eyakubeererangawo ebiseera ebisinga afudde n'ogaana okuba nti okubagiza yadde okumukyalirako yadde okuziika kimalamu ennaku. Ani abyogera bamuyita Bebe Cool. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya neddoboozi Pampita Ntambi Kimso, the number one rich boy Max Sudi Junior. Webale kuba nti otambudde naffe ebbanga lyonna, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga nga bakikasera obeere nti osubscribinga tugende mpolampola mu maaso tufuneyo abantu abalala 12 ekintu tukitwale ku next level mpolampola. Dulibaddemu kuba nti oleka comment yo mu comment section awo netufuna opinion yo kikyolowooza ku nsonga zonna zitutaddeyo. Olunaku lwaleero Bebe Cool si musanyufu ne mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula. Bebe agamba nti Rema mukazi mubi nnyo mutemo ddala. Rema mukazi mubi nnyo mutemo ddala era nga Bebe Cool si musanyufu na action za Rema zazenga akola ku family ze n'ebisigaddewo. Mpola yeno system bagita Uganda mu Kamoli twakugamba tuleeta palapasi nga batalibu bali abeeri tukuleetera gasunsuddwa era nga gava mu nsonga ezeesigika. Recently Bebe Cool yakamala okuba nti afiirwa mutabanyi we amanyikiddwa nga Alan Masengere aka Shortcut ngonono yali muyimbi wa Gagame era nga yali ayimba ne Rema Namakula, Denzo omukambwe, Jackie Kateme, Edith K n'abalala. Ebiseera ebyo ne Tough B yali mu Gagamelo. Tough B yali mu ne Rema, yes Rema Namakula, Tough B, Shortcut, Denzo omukambwe, Jackie Kateme kogatane Edith K. Naye nga ate mukubeera mu system eno nti Shortcut yali nnyo mukwano gwa Rema oba Rema yali na mutabanyi wa Bebe Cool gwasinga okuba nti ayagala nnyo gwe bayita Shortcut. So n'olwekyo era ebiseera ebisinga babeeranga bonna n'okuba nti bawandiika ennyimba bonna n'okuba nti batambula bonna mu clubs n'okupromotinga ennyimba mpolampola. So recently Shortcut ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno, yes era nga yazikiddwa eri Kyambogo Masaka mpolampola. Bantu bangi nno ababaddeyo mu kuziika babadde concerned oba bekyakuteka ennyo babaddeyo mu kuziika era nga n'abayimbi n'abantu ab'enjawulo basobodde okuba nti bazikirako Bebe Cool. Abatasobodde kuba nti bazikirako Bebe Cool bamukubidde akasimu n'okuba nti bayisa obubaka ku social media oba oliawo batuukeko ku Bebe Cool family ya Shortcut kogata ne family ya Sali. Naye nga kikowunyisa omuntu gwe baakula naye amanyikiddwa nga Rema Namakula talina kyakozeko. Bebe Cool kinono kyamutandisa okuba nti kimuwa enyike ku mutima n'agamba nti Rema wabaki lwaki olina omutima omubi bwe gutyo, lwaki munno yakubeerawo fe abakubeerawo, lwaki ate otulaga obukyayi obujjudde, lwaki Rema weeyisanga atali muntu. Shortcut y'omukuba kyali abakubeererangawo n'okuba nti yakola nnyo kyamaanyi okuba nti music we atambula era nga Shortcut yakutwalenga ewa remix okuba nti mu recording ennyimba era nga yakulindanga n'atambuza music wo nga tomuwadde yadde n'ekikumi. Shortcut mu bulamu bwo tolina kyewaliyo wamuddizaako bulamu bw'ensi eno okuggyako okuba nti ye yakuteekanga mu ludda lumu. Naye kinewunyisiza okuba nti Shortcut bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno kyanewunyisiza nti Rema teyasobodde yadde okukungubaga yadde okuba essimu oba eri Alan oba asigadde oba yadde okunkubira essimu oba Zuwena oba kale ekyo kibeeraawo oba okuba nti avaayo ku mikutu gye egya social media n'awandiika oba n'asindika obubaka bwe. Kino nno Bebe Cool agamba nti kikyamu ensi eno tetwemazangamu yadde nga Rema oli wakabyera Uganda yonna ekusinza naye ate kiba kibi nnyo obutajjukira wa gye wava because Shortcut yakubeerawo. Bebe Cool agamba nti nange bwe nfanga Rema tajjanga kukungubaganga because kyalaze mutabanyi wange anaze nti annako olutalo tagenda kuba nti luggwa. Kati olaba ne mukwano gwe nfanfe eyamutambuliza ennyimba yaganye okuba nti ateekayo oba okuba nti amukungubaga
Chantiisa nnyo kuba nti nze ate bwenfa ajja bwenfa nga Rema totabona kuba nti nange ojja because ondaze nti totwagala ate nga twakukolera ebirungi. Rema ayingira Gagamero ku myaka 13 nga yes yabaginga Bebe Cool mu kayimba bakayita Sambagala nsanyuke. Rema amala senior fatandika okuba nti ahitinga studio mu studio Remix era nga awo yatandika okuba nti joining abatabanyi ba Bebe Cool mu Gagamero kuli Shortcut kuogata ba mutabazi n'abasigaddeyo mpola mpola. Rema yatandika okuba nti recording enyimba ne Bebe Cool era nga oluyimbo lwasooka baluyita Season Seko lunono lwali lwa tabu era nga kitebeeza okuba nti line ze ezimu zawandikibwa mwana amanyikiddwa nga Shortcut mpola mpola mu kuba nti Rema yali busy n'okuba nti yali muwala nga tamanyi ngeri gye batamuzaamu ndongo. Shortcut yagenda mu maaso n'okuba nti atandika okuba nti atambuza ennyimba za Rema n'amakula mu clubs especially mu clubs era nga Bebe Cool yamutuumanga nnyo okuba nti atambuza ennyimba. Recently Shortcut yafuna obuzibu ali ku kitanda mwana amanyikiddwa nga Rema n'amakula teyasobola kuba nti alinnyayo oba oliawo olw'ensonga ezimu oba endala era nga Bebe Cool yali amanyi nti oba omukyalo ono alina just ebimukutte kyamumazeko enviiri ku mutwe nti Shortcut bwe yafudde Rema n'amakula teyasobodde kuba nti akungubaga yadde okusindika obubaka obukubagiza Bebe Cool ne family ye kugata n'emikwano gya Shortcut whether ku social media oba direct call. Kino nno kyamazemu Bebe Cool amaanyi n'okuba nti yeyongera okuba nti atya Rema. Tujjukire nti Rema abantu abamumanyi nga ba Remix kugata ne Edrisa Musuza batugamba nti y'omu ku bakyala bakyasinze okubeera n'empisa embi mu Uganda era nga empisa ze mbimbu ziwunyira ddala. Tubadde tumanyi nti oba bamusiga kazambi awunye zizi aleme kuba nti agulwa mu bantu naye era tutandise okirabako because Shortcut abadde mu Gagamero nga ne Rema mwali. Shortcut abadde mutabanyi wa Bebe Cool era nga yayambako Rema okuba nti atutumuka naye nga tekikwemisa nti bwafudde n'amakula yasaze okuba nti asirika n'obutamukungubaga. Bino nno njagala obubaka buno mu bukwate butuke ku Rema nti Bebe Cool si musanyufu era agambye naye bwafanga Rema talinyanga ku malaalo ge. Bampita Ntambi Jimsode number 1 Rich Boy Maxodi Junior subscribe tambule fenna atuliwaddemu kuba nti tubulira wajjo sinzide okuba nti otuliza no tulabira naffe ne tukubongako mpola mpola. Bye bye.